to Facebook mu Uganda baji blocking so omuntu bato musharing tasobola kumanya nti kwetuli ate ne pages zino bazikwata mbazi limitinga naye ffe tetulina buzibu tujja zikolerako ekijja bw'omala okupost bw'omala okusharingira abantu mwenda emjo bw'osigazizaako ogisharingira ku account yo oba ku page yo no postinga ko Lumbuye live omuntu atasobola ku accessinga page na asobola ku accessinga account yo oba page yo nabangalira ko videos no yesobola kitubaga nti musharinge iba tugamba okushya kiba kitegeeza tugamba sasanya information yeno buli muntu asobola kubanga alabira ku wantu ola ku page ba account ena kwatasobola kubanga asobola okunda bakubanga zino page bazilimitinga tuzokolera ko kifuba namaanyi. Alright, bwe malu basaba okusharinga then ngenda basa mumpitira abantu bano wammanga njala mumpitire omukulembeze wange omulwadde wa Kyagulanyi Center His Excellency mbadde nkusaba okyameko wano eddakiika zino bw'okyamyeko wano obeereko wano njala kwetaaga abemba ba parliament bonna njala kwetaagako wano Nobert Mao mwetaaga wano neetaagako akakiiko akapya ke balonzaako ebyokulonda mbeetaaga wano neetaagako bamemba ba parliament bonna mbeetaaga wano nja kwetaagako ba foot soldiers mwenna ne ba blogger bonna b'enkyukakyuka nja kwetaagako ndowooza Yoseri gwe tteeko olina okubeerako kubanga olina okulya ebintu bino ate obitegere bulungi nnyo kati bwe nvaawo kubasaba muyite abantu abo njala mumpitire omukulu Kahanga Muhanga njala mumpitire boss wa Semwai James Birinji nkwetako video eno n'akabinja kakaba temubeereko wano mwenna kubanga video yalo njala gikola nga buli mu ategedde trying a program nti kulosa kaninyira kukola program ngeri musical naye olwekuba nti corporate yannemesezza okuba nti nkola videos olw'ensonga nti tulina ekizibu mu Uganda tetumanyi ani atwala music wa bannayuganda yamweddiza oyinza okukola video olinajja nawe ku Facebook ntuwakozeseza oluyimba lwene nga tesi family ya muntu oyo nga muntu yatwala corporate ya music oyo nga tumanyi ngere mu ebintu bivuyo mu music industry netubanga ekyo twakivudde kutugenda kukola no mu program yaffe nobulwa lwabwe naba mafundikidde video eno ngenda kwata oluyimba olwo luteekeyo ku Facebook account yange ne page mujjadula bulungi nnyo enyiba zinadde mbagambe ngenda teyakulwa basudde olwabasi dunia part 2 olwakuba nti corporate mu Uganda tumanyi ani goyinza kusaba ate nga buli muntu alina oluyimba olwo ateeke ayisobola odduwaabira netugamba nno katukireke tujja kola kye tulina okukola mu budde obutuufu yensobola nsonga kisigenda nakyusiza nekola no mu program ge ya bulijjo. Alright, bwe nvaawo nga maze okubatuma okundetera abantu abo njala kusooka kwebaza nga sinagenda mu maaso ngenda kwesenda kiikemu okusookera njala kubaza mwenna bannayuganda baagala enkyukakyuka mwebale kubanga mulemeddeko abaposting abasharing abakomentinga namwe mbaagala nnyo n'abalwana entalo gyettaba mubale nnyo kulwana ntalo kubanga ffe ebiseera ebisinga tetulina budde bulwana nnyo ntalo ate entalo zibaira nnyingi nnyo tulwana eza gavumenti tulwana eza bloggers tulwana entalo z'abakibu entalo nnyingi nnyo kati tetusobola kubeera buli wamu ne mubale kulwana ntalo gye tutabeera n'abasharing n'abaposting mubale nnyo wabalire ddala kati bwe nvaawo nno njala kusooka kuyisaawo obulango buno bubiri then tulekere program ngenda kusooka n'akalango ka struggle kano mukawulirize bulungi nnyo akalango kano ka struggle kensooka nako then tulyoke tugende ku kalango akokubiri akalango kano kagenda eri bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga erya Bungereza mumpulirize bulungi nnyo akalango kano konna kagenda eri abawangalya mu ggwanga erya Bungereza kasoma bwe kati okusookera ddala ngenda sooka kwetondera abatuwuliriza mwenna siri bulungi eddoboozi lyange nafunyemu kisenyiga bakiyegu n'ekifuba eddoboozi lye terisoundinga bulungi oba teryogera bulungi namu ekifuba n'essenyiga kati awulira eddoboozi lye ng'olulya lisaakala ninga ali mu nsuwa naye liyinza obutakuyisa bulungi naye tujja kgendera okubanga tuli mu winter senyiga akwata buli omu n'ekifuba kikwata buli omu so mujja kunsonyiwamu ekirowoozo kisaakaala era nzitera nnyo okunywa amazzi n'endika caayi yensonawa kikambugumye emimiro kale mujja kunsonyiwa olw'eddoboozi eryo katandike n'akalango kasoma bwe kati The People Power National Platform UK amaanyi g'abantu n'ekibiina ekigattiramu ku lw'abantu ekya National Unity Platform mu ggwanga erya Bungereza People Power stroke National Platform demonstration okwekalakaasa the Uganda High Commission Uganda House 58/509 Trafalgar Square
St. James, London, WC2N5DX. Friday, the 19th January 2024, at 11 a.m. up to 17 in the evening, at 17:30, demanding Dictator Museveni and the government of Uganda account for the missing and for the disappeared and free all political prisoners still in legal detentions and end kidnapping and rape, land grabbing, human rights abuses in Uganda. Ojagenda ku official website yawe oba osobola okukuba essimu eno +447977360065 okumanya ebisingawo. Kekana akalango mwenna ab'Ebungereza ejja kubayo kwekalakaasa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2024 kujja tandika ssaawa 5 kukomekerezebwe ku ssaawa ndowooza nga 10:01 kujja kubeera ndowooza ali ku Uganda House. Kano ke kalanga kasoose mwenna abantu abali Bungereza ke kalango kamwe ka National Platform Stroke People Power mwenna mubeeyo mukwekalakaasa okunaba kuteekekeddwa ku lunaku olwokutaano ennaku z'omwezi 19. Alright, bwe nkavaako ako mba ngenze kalanga ako okubidde tulyoke tutandika video yaffe bulungi nnyo. Kana akalango kali kagenda mwenna abaagala okutambula. Akalango kano kasomebwa kati TCSJI presents the International Climate Change and Gender 2024. Starts on 7th and starts on 7th up to 19th of June 2024. The conference will take place at the Residence Conference Center, Toronto, downtown George Brown College, 80 Copperidge Street, Toronto, Ontario, M5A OJ3. For more information, you can contact Madame Doreen Kajumba on +16479290340, either on direct call or on WhatsApp. She will give you more information about this conference. Kada tuba tumaliriza obulango, tuba tugenda butereevu mu kafirimu akatulese deni buli muntu akategeere bulungi nnyo. Tugenda tandika n'akalowoozo tugende mu kiggula luggi video tugibikule. Ekiggula luggi kya leero njala kigende buli munnayuganda yonna gy'oli. Oba oli Mamboka, oba oli Maserengeta, oba oli Masekati, oba oli mu bukiikaddyo, oba oli wa wonna wooli. Ekiggula luggi njagala kikunyumire naye katusooke n'akalowoozo nga bulijjo tusembye ekiggula luggi tutandike video eba yatuleese. Akalowoozo kano ak'olwaleero njagala kagende eri omukulembeze wange omuwendo Kyagulanyi Ssentamu. Sebo nkutumiddeko era nenkulamusaako nsaba bakusaliremu akalowoozo kano akaleero kakusange wootudde ng'onywa ekikopo ky'ekyacaayi ku ntebe y'olugalaamirizo ompulirize bulungi nnyo obubaka bwange butwale nga bukulu kubanga buvudde mu mutwe gwange era buludde nga buli mutwe buntambuliramu mu kalowoozo ka leero. Omukulembeze omulonde Kyagulanyi Ssentamu akalowoozo ka leero nkakuweereza ng'omukulembeze omulonde. Kansubire nti olw'obusanga nga bulungi nnyo ate era bukukke obulowoozeeko. Akalowoozo ka leero katambula bwe kati. Kagenda kuva mu njogera egamba oba bannamateeka gye bayita nti omusango omukadde gwe gukuwa empoza. Mu kalowoozo ka leero kagenda kuva mu nkola y'abannamateeka. Wepone kooti batera okugamba nti omusango omukadde gwe guwa omupya empoza. Lwaki omusango omukadde gwe guwa omupya empoza? Bwe tubeera mu kooti z'amateeka ebiseera ebisinga abalamuzi bwe bagenda okuwulira emisango ne batuuka mu kaseera k'okusooka okutyemula ensala. Bakozesa nnyo emisango emikadde egyefaananiza ku egyo egiri mu kaseera ate gisalibwa kubasinziira ebiseera ebisinga okuwa empoza yaabwe. Ndowooza kati munfunye bulungi muntegedde. Bwe ngamba nti omusango omukadde gukuguwa omupya empoza kyemba ntegeeza. Sebo omukulembeze gw'anga Kyagulanyi Ssentamu nkulamusizaako mu kalowoozo ka leero kansube nti oli bulungi. Gye baleko gy'otuusaako engalo mmanyi nti gikutawaanya ate olina mingi nnyo. Ne mu kalowoozo ka leero bwe ngambidde nti omusango omukadde gwe kuwa empoza
kala akalowoozo njala kakutuukire bulungi nnyo era okawulirize. Mu ngeri y'emu nga bwe tulina nti twatandika struggle eno mu myaka gye buvuddeko emabega, twali abantu bangi nnyo mu mitimbagano ffe aboogezi. Kwaliko abantu abaali bavaamu obuuma be tuyita ba funders nga bano bo bakikola ku lwabwe. Twalina n'abawagizi bo nga bawagira ku lwabwe. Mu biti bino eby'abantu abasatu byemmenye, omwali aboogezi be tuyita ba bloggers, omwali ba funders be tuyita abavugirizi b'ensimbi b'otaamanyako, n'omwali ba supporter abawagizi nabo b'otaamanyako. Mu kalowoozo ka leero n'ebirala bye ngenda okwongerako njagala ompulirize bulungi nnyo ompa amatu. Oweekitiibwa President yali otwala mukisa guno okuwa akalowoozo kano kawulire bulungi nnyo katambula bwe kati nti nga bwe twolekedde ebiseera ebyakatyabaga mu kukyusa obuyinza mu ngeri yonna esoboka, taata ngenda kukusaba ompulirize bulungi nnyo nti omusango omukadde gwe guwa omupya empoza bako basinzirako okusala omusango omupya. Bwe twali tutandika struggle twagitandika ebiseera twagitandika bangi nnyo era abantu bakola omulimu ogw'ettendo ogutabangawo. Kino kyatuuse okusuza Yoseeri nga teyeebase era nga kunadde nga lumonde mu kikata, nga tamanyi wa waakwata, tamanyi ani gwagenda kusiba, tamanyi ani gwagenda kusalako mugambo, nga buli muntu yenna ataddeyo ag'omu buto kubanga baagala enkyukakyuka, naddala abantu abali mu diaspora n'abo abaali ekako waaboowe nga bagudde kava bakola emirimu gino. Taata okulonda bwe kwatuuka bityo ebintu ebyo ne bigenda nga biggwamu amaanyi. Biraggwamu amaanyi nze kamwa kwogera nagamba nedda ekintu kye tukoleredde ebbanga sisobola kulaba kifettoge bwe kityo, n'ensigala nga nkuma omuliro mu kyoto n'okutuuka olwaleero ekyoto kisigadde nga kikyalimu omuliro. Naye ntuulaawo nga nze amanyi eby'obufuzi nawwa eggwanga lino gye lyolekedde singa tetulirwanirira. N'ensaba mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mu President osooka otunulemu naawe weetegereze ng'oli mu biseera bye eby'eddembe. Olutalo luno gye twalutandikira ne we luyimiridde olwaleero twali aboogezi ku mikutu abasukka mu 100. Abasukka mu 100 nkiddamu ng'era buli lunaku tukola vidiyo ezisukka mu 100 enkambwe ennyo. Naye mu kkubo muno mwe tutambulidde okutuuka eriyo abaalya ne banyampulukuka ne bakuba n'empiya ne bagenda tubamanyi gye bali, naye eriyo abaayita eyo kasirise ng'omukadde akogga ne bafa. Baalina ensonga ze bataasobola kwogera kuba tebaafuna budde. Mu kkubo erimu twalina abafugizi b'ensimbi bo nga bano ekiseera kyatuuka ne baggwamu ag'ekisajja n'ag'ekikyala, naye tebaafuna budde buwa nsonga zaabwe, nabo gye bali basirise. Twalina abawagizi bangi nnyo era bakyaliyo, nabo abamu bali eyo basirise, nabo teri yali ababuuzizaako kiki kyatuukawo na kigenda mu maaso. Kale butyo President ngenda kukusaba nga twolekera olugendo luno oluzibu ennyo okusinga luli olwasooka, ngenda kukusaba otule wansi ofune abantu be weesiga ennyo, otandika okukola kye twandiyise okukwiraageranya ebyaliwo mu ntandikwa n'ebiriwo olwaleero, kubanga tulina abantu be tukyetaaga naye nga balina ensonga lwaki baggwamu amaanyi era baazikira. Olw'ensonga nti kizibu nnyo okutuukako ate nga buli muntu tumwetaaga, taata ngenda kukusaba oddemu otuule otandika okuteekawo enkola ey'okuddamu okuwuliziganya n'abantu abamu wabamanya abamu tewabamanya, osobole okumanya abantu bano omulimu gwe baakola wa we baggweramu amaanyi, kiki ekyatuukawo, kiki ekigenda okuddako, omanye nti bw'onoowuliriza abantu bano ojja kwekanga ng'ekituufu okifunye ky'obadde tosobola kufuna. Kiki ekyaviirako abantu bano abamu okujja mu struggle enta, abamu okusirika ng'oggyeko abo abaanyangu be tumanyi. Abantu bangi nnyo baagala ensi ey'okukyuka, naye mu lugendo luno baafunamu ebyekango bino nga tebaasobola byogera, ng'ate nakati biyinza okuba nga ebizibu byemu bye tuyinza okusisinkana mu lutalo luno tugendamu. Taata ngenda kukusaba ekigambo kimu, tugenda mu lutalo zisabyalo, naye obwato bufa magoba. Saagala ebyali mu ntandikwa ya struggle yasooka ate era betusange mu struggle ey'okubiri gye tusubira ntegenda kubeerako okulya n'okukomba essowaani.
ngenda kusaba otwala obudde otandika okugeraageranya okunoonyereza bw'onoowuliriza abantu bano benjogeddeko nga batandise okusongera omu ku omuntu ono yali mu struggle n'ekyamusiza tetakimanya taata ogenda kumanya by'otaamanya ate era kigenda kuwa okutegeera n'okuzuula lwaki kiki nsonga ki lwaki abantu abamu bajjamu enta ng'ate baali baagala enkyukakyuka. Kino kigenda kutuusa okumanya ebintu by'otaamanya era by'olina okumanya nga tebiyinza otuviirako ekizibu kyekimu. So omukulembeze ngenda kusaba tuula weetegereze nalina babbulooga abasukka mu 2 bali luddawa tebaliiwo bano abaalya ne banyampuluka ne bafuuwawo bo bamanyi naye abalaba otalabako sooka obuuze bano bali luddawa era onoonyereze noonya ku bantu bwe bagga nti gundi ne gundi bate kuba president njala kuga nti abantu batunda n'amayumba nga batunda ne policies abokufandinga struggle tewabamanya ne balinda samwe batuuka ne babeera nga bali stranding nga tebamanyi kyakuzaako awo nabo gye bali eri abawagizi nga yasulanga teyeebasse naye nga kati yakoma mu kkubo kuba teyategeera gy'alaga ne gy'ava naye nga eri abakanga weebiri era tebinakolebwako tebikoleddwako tebifunye solution kati ne bwe tugenda mu struggle eno kijja tuwa obuzibu nnyo okulwala olutalo luno lutuuse okuggyako nga ssebozzeemu n'okola okunoonyereza ggwe ng'omuntu kubanga omukulembeze yenna atwala obuvunaanyizibwa abeera n'amatabi agamuwa lipooti ku buli kintu kyonna n'amanya kikyagenda okukola. Mukama agenda kukusaba nga bwe waduumidde mu kalowoozo ka leero osooka otuule omanye gye twatandikira wawe tuli ne wawe tugenda kubanga twagala kwewala ebimu ku byatuukawo mu kkubo nga tutambula bireme kutuukawo wano we tulaga essaawa zino. Ke kakabadde akalowoozo kange mukama wange akaleero. Tugenze mu kiggula luggi. Ekiggula luggi kya leero njala kigendere bonna Uganda yenna okuva mu Maserengeta mu Mambuka mu bukiikaddyo ne mu Masekkati. Kansube nti baganda bemuli bulungi. Mu kiggula luggi kya leero ngenda kijja mu lugero lugamba nti lubalembera nga n'embiro kwotadde lubalembera nga n'embiro kwotadde ataala okutambulira kusibira y'amenvu. Njala kubajjukiza bw'oba oyagala omuntu okukuyamba olina kusooka kweyamba. Gobanga oli oyagala enkyukakyuka by all means njagala omenke. Toddamu kuwuliriza bibooziboozi by'abantu bikumala mu maanyi. Njagala omenke. Tugenda kulwana buli kimu tugenda kijjayo kulwanyisa Museveni mmojjako naye tulina okukyusamu sitayiro tumenke era tujjeyo n'ebikolwa kubanga Museveni bwe yali ajja mu buyinza yakyusa kye bayita diplomacy nazza ebikolwa mu nkola n'atandika okukola actions. Tulina okumenka ku guno omulundi. Omuntu wakusinikira oba talina kusinikira mulage nti wano tebasinikirawo period. Okitegeera? Ne bwe tunaagamba nti tugenda kukozesa buli kimu ekyetaagisa nga tetulina bikolwa tuba tumala biseera tutya. Ngenda bawo kuba ebikolabirako nti bannabyabufuzi be tuyita ba politicians titubasuubira nti bagenda tuyambako mu kujjako Museveni bali well comfortable wawe bali. Gwe munnayuganda obuyinza buli mu ggwe article 1 of the constitution tebuli mu munnabyabufuzi is just a servant muweereza naye gwe amuweereza ofuna service. Uganda bw'ogira bweyina okubeera nti nedda waaki teweddiza buyinza bwo obuyinza bwo genda bweddiza otya ng'ovuddemu akatengo. Munnabyabufuzi mulabe nga Mystic Call eya Public Telecom ekikondo so se ya mobile phone ya smartphone gwe kola ky'olina okukola ekiri mu mateeka ago. Tutandise tutya mu kiggula luggi kya leero. Museveni Yoseri is a smart criminal. Mkiddamu mu kiggula luggi kya leero. Yoseri tibahabula tabasitula mutani wa kale kyensere tumuzizide nsanga bisibe. He is a smart criminal. Ye muzi w'emisango omulongoofu eyeerongoosa naye nga muzi wa misango. I'm here to inform the public and the international community that the current dictator of Uganda, Museveni, he is a smart criminal. He uses his personal lobbyist to clean his name on international level by using the taxpayers' money. Omusajja ono omuzi w'emisango eyeefuula omuyonjo akozesa ensimbi w'omusolo
okulongoosa erinnya lye okwetoola ensi yonna ng'awenguzi. Bulijjo baga nti abazungu tebalya nguzi, no, omuzungu alya enguzi ne tebagirya direct, bayita mbale bayita ba lobbyist. Lobbyist yasitula ebbaasa okuva Museveni agitwalya abasajja katojja kumanya zaavudde ludda wa bwe batebakikola. Kati njala kuga magulu meeru yenna waali yakowaddayo seeri. Magulu meeru yakowaddayo seeri. Naye magulu meeru tasobola kuva mu America, tasobola kuva Canada, mu Europe oba Bungereza ajja alumeyo seeri direct. No. Magulu meeru agenda kusinziira kukuyayaanaako ne resistance n'amaanyi g'otaddewo. Alyoka gye yeetabe mu kuyamba gwe kubanga Museveni takyalina kyabagamba. Ne kati gwe bw'otuula ye ng'alina balobisiti ng'abalaga nti mugezi era buli kimu akikola kitegeeza nti omuzungu tagenda kuvaayo lubalembera nga n'embiro kw'otadde. Jjajja bw'oba oyagala change leka kutunuulira Museveni ng'omutunuulira ng'omukulembeze mutemu. Omutemu kye bamukolako eky'obutemu kimanyi, temuddamu kutunuulira basajja abo ng'omutunuulira ng'omukulembeze bano batemu. Yaakutta n'asirika n'akiteeka mawuli n'abeera clean enough n'asirika ng'ekitaliiwo. Awamba abaana n'abeera ng'okuwamba okutaliiwo. Owulira? Atta n'abeera nga asigwa setaliiwo. Era n'abagamba yabakyuse n'obagamba nti bano abazungu, the Europeans, they will not come to help you. No, because this is a Republic of Uganda. So this is Africa. It's independent. So akugamba nti omuzungu kubanga akimanya akozesa balobbisti. Omuzungu agenda kujja okuyamba kuba omuzungu nabagamba nswera enoonya kiwunya. Nkiddamu omuzungu nswera enoonya wawunya. Enswera tebeera wakikola ki? Watukula. So nga ate bannabyabufuzi ba politicians mbwa za ku kyalo zinoonya kabalaza kasiimuule. Nkiddamu ba politicians mu Uganda mbwa za ku kyalo ezanna maaso zinoonya kabalaza kasiimuule. Embwa tebeera kabalaza kacaafu. Okitegedde? Kati y'omuzungu anoonya wali kiwunya wajja kati gwe bonoolinda nga ye Museveni akiriininga. Gosite nti omuzungu agenda kujja okuyamba tekijja kusoboka. Tugenze e Libya. Abaatandika olutalo lwajja ku Gaddafi omuzungu ajje. Baali ba Libya nga batonotono baalekera mu bugabuga eyo okwekyanga. Ne kigenda nga kitambula. Kyova olaba n'omugenzi Muhammad Gaddafi baga nti those are cockroaches. Ekyava mu cockroaches biyenje bya muziika. Sudan Omar el-Bashir yaga nti those are mosquitoes. Ekyava mosquitoes ali ludda wanamawanga amalala. Kati Museveni wabayita emmese n'abayita idiots akimanyi. But let me tell you this, Museveni n'akabinja ke tekuli muntu asobola kukkiriza kufiira mu ggwanga Uganda bwe bogagga babbye ne bogagga balina mu nsi z'ebweru. Omuzungu ajja wali kiwunya tayagala wantu wali kirini ayagala kiwunya kati gwekera ku machamu ekyange mujja kula nti omuzungu yakowadda Museveni. Naye nga mukyamulekera chance nga temusobola dde okwekalakaasa okulaga amaanyi gammwe kitegeeza nti Museveni akyatufuga. Ate nakino kankibabuulira. Temusuubira nti mugenda kukola demonstration mu Kampala wokka ebeera countrywide demonstration gyetandikira. Bwe kyabika Embaale, kyabika Ejjinja, kyabika Erira, buli wamu kirina okuba nga kyabika. Kino kiba kiwa ebbeetu ffe kennyini abantu abasembayo okukola ekikolwa ekisembayo mu Kampala tuba tutekinga over. Nga tobeesinze nti tubeesinze mu Kampala ffena wanu targeted mu Kampala nowhere. Kubanga as we speak right now, economically Museveni is doing bad. Tayina ssente esobola kufacilitatinga forces kuzidispatchinga kwetoola ggwanga lyonna. Ate nga ne forces zasindika already mulimu balitadi generals, balitadi army officers, police nkoowu, bonna bakoowu, ne SFC part of it bonna bakoowu, intelligence talina. Talina ssente esobola kufacilitatinga lutalo kebere one week emu kebere demonstration tasobola. Just muino kisoko kimanya nti mu kitundu gundi waliwo omuntu gundi asobola okulemesa. Surgical operation musale ekiwundu ekivaawo lwe mujja okukola ekigambo ekyo. Kati musuubira nti mugenda kutuula butuuzi nga ye Museveni akyakozesa abali b'enguzi abazungu okusasula ensimbi abazungu nga mulowooza nti ye agenda ba obuyinza. Nedda. Omukulembeze yabagambye saawa yakwekyanga saawa yakwekalakaasa. Lubalembera nga n'embiro kw'otadde. Sawa ya gwawulira ng'okoye sawa ya kumenka si sawa ya kudda mu bintu byakwetuulako.
mbagaba nabya bufuzi mbwaza namaaso zinoonya kabalaza katukula mbwatebera kabalaza kadugala kati banabya bufuzi baffe awo tuvuddewo kigulalo gikiwedde twagala tandika video yatulese tutandise tutya kasuleti Nobert Mao atuuse katandike Nobert Mao atuuse video esimbudde tandise mukalulu kali akagwa akabiri 16 kebabba omwalimu amawamba bazinabala kooti ya Ssemateeka yalagira nti akalulu konna kagenda okuddibwamu balina okuteekawo kye tuyita Independent Electoral Commission nga ekitongole kivunaanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga kyeyimiridde tekirondebwa yoseeri era n'amateeka gafuga ebyokulonda galina kukyuka nga mapya sigana agaliwo. Museveni nayigino walinga okuteeka ekintu ekyo mu nkola ne tugenda mu kalulu ne tukayigamu bintu bingi nnyo. Museveni kye yakoze okujoga kwa joga nga afunisa malayo olubuto kubanga bufunisa malayo olubuto akatalo bo kasata agenda kukola omuli akasalo supermarket bo jiggadde kati Museveni tajoga afunisa malayo olubuto kubanga sitofunisa malayo olubuto akaduka bo okaggadde mpaka lwanazaala akana kaweze emyezi nga 8 aliyokadde mwagule wakaduka ake. Kati Museveni kye yakola n'atugumaza kati olwaleero speaker Anita Amongi yaita Nobert Mao Namugamba, we are heading towards the elections. We should implement what the court ordered so. Anita Amongi yaita minister wa Ssemateeka Nobert Mao namugamba genda otule mu chambers of ministry mutandiko okukola kye tuyita constitutional amendment ezifuga ebyokulonda ozirete mu parliament to discussing ko tuziyise. Nobert Mao time gye bamuwadde tayina kintu kyonna kye yali akoze kye yakola yasirika mu kusirika kye yavaayo okwogera yagamba nti tayina ssente zisobola kukola electoral amendments court ze yalagira okukola. Kino lwaki yakikola olw'okuba akimanyi nti Museveni he is a smart criminal. Whatever idea comes across his face ngeemufavalinga jjagikozesa. Akimanyi nti 90% of all politicians in Uganda but job seekers, they are waiting for elections to bribe the electoral commission officers bamulangi ni chairman wa C3 chairman wa C5 member parliament kiba kiwedde baba tebabanja. So singa tubadde nga tulina omulanga gonna gwa kukyusa ggwanga era nga tusobola okukwata ekintu kino Nobert Mao sawas lwandi baddewo looya oba bannabyabufuzi abawaabidde ddala Nobert Mao okumubuuza mwagala twala ggwanga mu kuyiwa musaayi lwaki kooti bwe yalagira high court mukyuse ebyokulonda wagaana era wano badde walina okuva spaaka. Lwaki wava spaaka? Article number 3 mu Ssemateeka w'eggwanga ekugamba nti singa olaba nti kooti z'amateeka tezikyakola constitution ya Uganda bagitabangudde nga tekyalina makulu oli waddembo gitaasa ng'ogitaasako abagijooga era ekuwa obuyinza okukozesa buli maanyi gonna agasoboka. Gamba mulimu okwekalakasa okwo tekukyasobola, mulimu okuteeka petitions parliament tekukyasobola. Article esemba yekugamba nti osobola okukwata omugemera wala n'ogema abakuli ewala batasobola kutuukako. Tuddeyo mu 1980 akalulu kawangulwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Paulo Muwanga n'akakwasa omuyaaye eyatwala obuyinza. Museveni teyaliimu naye yagenda mu nsiko ng'akozesa article 3 ng'awakanye yava mu kulonda ng'akozesa article eyo namba 3 ng'awakanye yava mu kulonda yakwata mundu n'agenda teyeekalakaasa teyeekalakaasa yakwata mundu. Kati olwaleero bw'abanga high court yagamba nti teri kudda mu kalulu konna nga temukyusizza amateeka ga byakulonda Nobert Mao nga bamugamba agenda akola amendment azirete mu parliament ba discussing eziyite n'agaana. Kitegeeza already article 3 eri activated. Okitegeera bamemba parliament mwali badde mwekyanze dda nga mpetitioninze Mao electoral commission nga magitutedda mu court kubanga terimu existence eri out of law. Nkiddamu
The current electoral commission is out of law because the high court or the constitutional court ordered to amend all the electoral reforms. Kati ongambo otya walonze chairman wakachiko byokulonda nga akalu akawedde mu public domain lizards ezabbiri abiri mu gumote ziri mu kubazaagana okubalansinga. Nolonda Kibirige Sebunya mutabani wa Kibirige yatuga tuli enkima nga wa NRM mwasiba ku CBS avuma Kyagulanyi. Nolonda kone kada wa NRM nga n'amateeka constitutional court geragira gaganya okukolebwa bagwanga kikyemba gambye nti mwetuuleko nga mmanyi bannabya bufuzi mbwaza ku kyalo zinnamaaso abaagala akabalaza akasiimuule teri mbwe yagala lubalaza ludduka nagenda oginonyerezeko mu old history embwa zonna zeeteeka kabalaza akasiimuule kati bannabya bufuzi bano bandibadde bagenze ne bawaabira mawu ne bawabira parliament ne badda mu constitutional court ne bagamba order je mwawa ngate bagikoze akakakiiko tekaliwo era yonna bye mulimu njagala bagamba kati article 3 ebera triggered nti buli muntu olina okukola kyolina okukola awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Nga tetunafundikira wantu awo buno babaka omukulembeze bwe yawadde mubuulize mwenna olwalira ebigambo byange njagala bisimba okubakunga kwekyanga esaagala kulongalonga ndi wano okubakumamu muliro kwekalakaasa tuli wano febe mulaba kozi ng'omukufa obudde nabyega naye tuli wano bakumamu muliro kwekyanga manyenanga oba omulala ayinza otukwotinga n'agamba oke baba bazze omusango badde bakumamu bantu muliro ye muliro kwekyanga kwekalakaasa mu mateeka njagala okubagikusa mwenna bannayuganda nti kati omulama gwe tuliko gwa kusimba lunweku ku nnyingo namba 3 ya constitution. Mukiwulidde bulungi kye nayogera ku lwokusatu kye nayogera ku lwokumeka ku lwokusatu kati gwali eyo yesaawa kyovula mbagamba nnyo kwata essimu ya buyonjo oteekemu ssemateeka y'eggwanga apo kweri ku Google Store kweri giteeke mwosome article number 1 article number 1 ne article number 3 ojja kutegeera mutegedde bulungi kati blaza oli mu northern Uganda oli mu eastern side of the country oli mu central oli mu western side of the country power belongs to you. Museveni is not the owner of violence. We can also become more. Chidam. Museveni is not the owner or the master of violence, as he says. And he thinks that he's above the law. We've tried all our level best to be patient in each and everything. But Museveni thinks that he's the master of violence. As he says, that is wrong. Power belongs to people. And it's high time to exercise our rights. It's high time to exercise our rights. That country belongs to Uganda, it's not to Museveni and his family. Museveni is not a Ugandan. Each and every person in Uganda knows that. The late Dr. Milton Obote openly said that Museveni is less concerned about all the political issues in Uganda because he's not a citizen of Uganda. So if you see a person says that he's the president and he's the alpha and omega of politics in Uganda because he's good at bribing, kidnapping, killing. So you think you are the alpha and omega of all political ideologies in Uganda. That is wrong. We should, at this moment, exercise our rights. That is our country. Bana Uganda banji bali mu diaspora bakoye basajja batomuzira go bakuba bakoye bafiridwa buli kimu bakoye enebwe lutebereka bajjajja ababuulira so mbategeeza kino ekintu tugenda kijje bayino kitegeera tugende ku level endala. Out of the
Kati njagala kusooka kuteeka bantu bano balina okujja. Njala sooka teeka abavubuka wano balina okujja. Bwe bakuwaana okudduka ne toyitawo opangisa. Abantu bangi babeera ku social media nga buli mwalina platform ye. Abali mu nsonga z'okweyambula, abali mu nsonga z'okuwemula, abali mu nsonga za vibe zaabwe, tetuyinterfere ngoba tetuyingira mu bintu byabwe. Tukola ebintu byaffe nga birina okuba. Ffe aboogera ensonga ezigasa abantu, twogera ensonga zino. Kati olw'okuba nti Yoseri alina ekizibu, nti anoonya abantu abalina ennamba ennene n'abakozesa okusirwaza abantu bannaabwe. Kati njagala kusooka kuteeka kirasi y'abantu bano ekika ekyo we balina okujja wewa. Buli lwotwogera ku nsonga zonna mu ggwanga ezikwatagana n'eggwanga gye bali byemu ebeera y'abasajja n'abakazi abakozesebwa okujja okubuzaabuza abagoberezi baabwe. Njala sooka bagamba nti abantu bangi batambula ku social media nga boogera ebigambo bingi. Kati njagala nsooke mbaanukule muwulire bulungi nnyo. Ekisookera ddala nakola video ndowooza last week nengamba nti ekisaawe Entebbe kyatundibwa dda oba kyagenda nendabayo abantu nga bajja ku social media boogera ebigambo bingi. Naye kambaddemu bannyabo ne bassebo ekisaawe eky'Entebbe kyatundibwa dda. Era ekisaawe kino mu ngeri y'enkukutu ensimbi zonna ezivaamu n'ebiragiro bikolebwa Bachina. Lwakuba nti basobola kibagamba yensonga lwaki twogera ku kisaawe ekyo gavumenti ejjayo n'agombuto bwe tasindika media ze Uganda na papula z'amawulire esindika abasajja abatayina ndowooza ku byabufuzi ne bajja ne bajoogerera. Tujjukira nti nnaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana omwaka 2018 kyasitula Yoseri Tibahabura tapasula mutano wa Kareche nseta tumizazide nsanga bisibe na nyini kabuyonje tambula ne mukyala we Janet Kebabazi Mama Jovo Enterprises ne munywanyi waabwe Sam Kahamba Kuteesa n'abalala ne basituka ne bagenda mu ggwanga erya China okwogerezeganya butya bwe bagenda obutaleekanya nnyo kintu kino butaswala eri ggwanga. Omanyi nabagambye Museveni is a smart criminal. Being a smart criminal, he doesn't want to be exposed. Museveni is a smart criminal who doesn't want to be exposed. That's why he keeps on funding diversion, blackmail, propaganda, divide and rule to cover up all his dirty games. Mu mwaka gwa 2018 era kusoma zali mukaaga omwezi gwali gwa munana mu baseera bidde mwaka 2018 China leetadde Uganda ku ninga esasule obukadde bwa $2.7 obwagiremu okusasula negamba genda twala mu kisaawe. Kati Museveni kyeyakola n'agamba no katusituke tugende tuwoyewoye ekyantu tugambe nti kale tetugenda kukkiriza kisaawe kino kiga nti China yakitutte mu mawulire katukkirize ekisaawe kino mukisolooze era mukikoleko buli kimu kye mwagala indirectly nga n'administration abantu balaba y'abaddugavu naye nga indirectly ekisaawe kya China. So bwe kityo bwe kyali bakikola nga nakusoma mwezi mukaaga omwezi ogw'omunana omwaka 2018 era delegation yagenda bulungi nnyo. Mwaibwe tuba tusomesa abantu wano bategeeza twagala tubawe reference tubategeeze era tubategeeze basooke bategeere bulungi nnyo. Ekyo kye kimu ku kifaananyi okira bulungi nnyo. Abaagala information ekwata ku bino ojja genda kugola Moses era ojja gifuna bulungi nnyo. Kansuke nkuzuumiringiremu wano ogira bulungi nnyo yiyo information. Kati bw'osanga abavubuka abajja ku social media okutandika okusala omugawolo ko bawadde ssente bambi ngenda basaba musooke mukolenga okunoonya batomye byabufuzi ng'oli mu bitu byakweyambula kwekuba make up musigale mu ebyo. Ffe tusooke tunule eggwanga tujja kuba platform eyambule mukole buli kimu. Mwe abadde bawakanya ku kisaawe ky'Entebbe mbaggadde temuddamu kuwa bantu information gye mutamanyi kubanga ffe tuludde mu kintu kino tukiruddemu. Oyo gwe bayita smart criminal. Museveni is smart criminal. Analise ekintu ng'ekitaliiwo. Kati njala sooka kuzzaako katole okootegeere. Maife tuluna okusomesa bantu batu bategeeze kubanga history andi mutwe.
Kati gwe muvubuka ali eyo njala soka kutegeezera osooka otegere bulungi nnyo. Njala soka kuzzaayo otegere ensonga lwaki tuli bakaawuufu ng'omususa. Njala soka kutegeeza osooka otegere bulungi lwaki tuli bakaawuufu ku ggwanga lyaffe. Ekisookera ddala eggwanga Uganda teririna kintu kyalyo ku lwakyo. Ugandans, we own nothing and we have nothing. Bannayuganda tetulina kye tulina neggwanga terina kye lirina. Ebintu byonna Museveni yabitunda dde yabitwala. Kati gwe boy abeera ku social media ng'oyogera bitakwatagana nga tomanyi ggwanga bwe litambula baba nkusekeredde kubanga ojja kutomera. Kansooke nkuzze katono. Gavumenti ezayita zaaleka zitekedde eggwanga nga buli kimu. Ngenda kukuwako ebintu bitono nnyo obitegeere. Kansooke nkuzzeeyo ku bintu ebyaliwo bitono kuba tulina obudde butono nnyo. Twalina Uganda Commercial Bank gye bayita UCB. Ekizimbe mukimanyi bulungi nnyo. Ekizimbe ekyo Salimu Sale yakitwala n'akiwa Kalimuhirigi n'akiteekako erinnya lya mukazi ogwo bayita Cham, kati bakiyita Chamutawa. Tekitujjaako history waffe mu memory nti ekizimbe kya Uganda ne bakikyusa amannya nti kyatuusibwa. Kati gojja sanga mbata ntegere tugenda ku Chamutawa musibi kizimbe kya munno. Kizimbe kya ggwanga lya Uganda era kiri owned by Ugandan government olwokuba nti baakitwala kikyusa erinnya. Tugenze ku Uganda Dairy Corporation eyatundibwa nga Museveni kennyini ajeguza ne family ne bagita kati Fresh Dairy. Tekitujjaako mu memory Uganda Dairy Corporation kyali kitongole kya ggwanga Museveni n'akyeddiza Fresh Dairy. Tubajjukiza njagala mutegere ebintu bino. Twalina Uganda Hotels ng'abaana bonna abasoma hotel management and catering bonna bafuna emirimu Uganda Hotels. Mu Uganda Hotels mwe muli hotels zino wammanga. Omuli Imperial Botanical Hotel Entebbe. Omuli Grand Imperial Hotel. Omuli Equatorial Hotel. Omuli Omwai Hotel gye bayita kati muyita Serena wali waggulu. Ne hoteli endala zonna okwetoola eggwanga zonna zaatundibwa ne bazizza. Okitegeera kati Uganda ng'eggwanga terina hotel. N'otunina Sudiri gwe muyita investor ng'ali mu budget ya investor mulamba ajja atya mu budget ya Uganda yale ya after ya Sudiri abeera mu budget ya Uganda nenga investor ne muyisa sente muzimuwa. Awo tuvuddeyo tugenda mpola. Kati kankuddizeeyo mukulu. Mwaye muli baakujjukiza nnyo. Omanyi alina ekyapa ky'ekisaawe ky'Entebbe kyonna? Omanyi alina ekyapa ky'ekisaawe ky'Entebbe? Zino program siza kwesiga bizigo siza kwesiga lipsticks made China. No. These are national matters. Kati kankusomese. Ennyonyi gye mutijjirako ennyonyi gye mutijjirako simanyi Uganda Airlines. Kati kankutegeeza otegeere. Eggwanga terina kye lirina. Ennyonyi gye muyita Uganda Airlines si ya Uganda, ya Museveni ne family ye. Naye to remind you okujjukiza. Abasajja bano bagenda mu kittavu ky'eggwanga ne bajjayo obukadde n'obukadde bw'essente ne babussa mu bizinesi ey'okuzzaawo ennyonyi y'eggwanga Uganda Airlines. Naye kikwewunjisa nti eggwanga Uganda lirinako 1%, 99% of all shares za Museveni, family ye ne baminisita bamu. Uganda Airlines ezolaba zino zibomba eddiya n'obunyonyi obuli obutategerekeka. 99% of the shares belongs to Museveni and his family. Uganda obukadde 45 bulinako share egi. Bino jagamba nti mbyogera kubanga ndi mu kunywa chai. Biri mu archive genda ku Google. Byatuka ne mu parliament ne babuuza amatako kasa sobe. Byatuka ne mu parliament babuuza amatako matayima
Matako Kasajja ni minister Matia Kasajja wa finance bambuuza kijja kityanga sente zava mu national treasury okugula ennyonyi atenge ennyonyi ba shareholders bannyinizo bayina 99% of the shares nga Uganda ng'eggwanga tulina share emu. Matia Kasajja yagaana okulambula ensonga zino. Kati gwe mvubuka ali eyo munawo omukyala ali eyo mubeera ku social media balimba Uganda obukaddaana mu mwendo obanda Uganda muyinako share engi kwe Uganda Airline. Eze nnyonyi zigenda smile muyinako share engi. Bwe guba omutwalo muyinako siringi 10. Nenga sere zava zava mu national treasury. Nzijja tetunnaba wantu kyagenda twaze basomesa mutegere bulu lwaki tulina obusungu lwaki takola Museveni aveeko. Yoseri Matia Kasajja Parliament ya Uganda bakka mu ndyanga z'eggwanga ne bajjamu obusiriivu bubiri mu obukadde 600 ogenda oggula ennyonyi ezo. Obusiivu bubiri mu obukadde 600 ogenda oggula ennyonyi ezo. Awo tuvuddewo. Tugenze ku mafuta agali ebunyolo. Gano gasizza buli munyolo yenna okubula omumala ku planet oba ku map ya Uganda. Njagala ulize ka video kano kokka ojja kutegera nti ensonga ze twogerako ku mafuta ga Uganda einako ebitundu 15 ku buli 100. Ebisigadde byonna si bya Uganda nebitano ku buli 10 sente bukyanga batandika gasima tetufuna ngalade omuno ogulayo ensawo ya kasooli. According to MPs, Uganda's interests in the East African crude oil pipeline may be at risk with the minority shareholding agreement, despite the huge capital investment. Uganda only has 15% shares. Total has 75%. China National Offshore Oil Company Sinopec 8%. While Tanzanian Petroleum Corporation holds 5%. However, Minister David Bahati and the directors of Uganda National Oil Company UNOC insist that the 15% shareholding is a cabinet decision under the guidance of the president. The oil is, can I call it ours? We are the owners of the oil. The oil has to be transported to the coast. So can we have other people own a pipeline with us having any stake? And when you look at our minority shareholding in this, government may even be subjected to a call on its shares, and at a certain point we may end up with none. As if one has 72% Yes. of the shareholding Yes. for all substantive and qualitative decision making in that company, is the owner and can take any decision. Now the project capital. Kati ensonga lwaki tubeera bakambwe nnyo ku video zino n'okubaga tugenda kumenka kwe kusanga obuvubuka ku social media nze ne bwe nakasa singa mbadde ku ground obuvubuka mba nabukubyekubye eddempi ne buyiika windows mu bintu by'okusinkira mu bintu by'eggwanga muli ku mawanga muzunga mulinga mizo zimusula mu bed space musula mu bikunga ensi erina buli kimu Dubai mu myaka gye yali terina ade n'ekimu amini yagiwa n'obuyambi muli mu Dubai muli mu kusirwala nga Uganda erina buli kimu kati kino nyala kikulaga ebunyolo abantu gye babagoba ku mataka nga kati bagenda mu concentration camps nga amafuta gasimibwa bannansi ettaka baali bajjako gwokera okuvuma bagonyoma yasobola n'obatwalira emmere agenda abalabeko bannansi nga bali mu concentration camps ng'oli omwoza ati zino ensonga za kusinikira mu mannyo olwo Kyagulanyi ng'agenze bunyolo okusinkana bannansi nga bagobye ku mataka tebafuuka babomboze ku nsi kuno wulira
ezo consecutive You saw that the European Union Parliament stopped the construction of the oil pipeline because of people that were kicked off their land. You are the people. So speak out. Mogere, abantu baleme gamba awo yo Bobby Wine n'aba people power balimba. We have brought some little food to support you for a very short time, but we want to call upon all kind-hearted Ugandans to follow suit, to give assistance to fellow Ugandans that are being kicked off their land. Mukitegedde bulungi ensonga ezo. Awo tuvuddewo twala tugende ku nsonga endala. Uganda ze zimu ku nsi mu East ne Central Africa Katonda zeeri awadde buli kimu ekyetaagisa okugaggawala mu bbanga ettono nnyo. Naye olw'abakulembeze abeeyagaliza buli kimu bakyonoonye. Era ne bateekawo embeera y'okusiriwaza abantu batandika okusiriwala. N'amalwaliro ge twali tulina eddwaliro bayita specialized referral hospital Mulago hospital likyali lya Uganda baali liizinga eri abayindi. Edda twalina engombe egamba nti bwe oyagala ebyowerere genda e Mulago kati genda okyame Mulago owulire. Ku ssente za Uganda ezisoma mu national budget every year obeera mu ssente ez'oggula eddagala ey'Abannayuganda okwetoola eggwanga lyonna. Essente zino zigibwa mu budget ne zigula eddagala ne balitwala mu Uganda medical stores. Bwe liva mu Uganda medical stores ne balitwala mu first pharmacies okwetoola eggwanga lyonna nga first pharmacies zino za Geneti n'abantu abalala. Gwe share y'oku ggwanga eri luddawa. Tulina gold reserves okwetoola eggwanga lyonna nga muto wa Museveni gwe bayita Toyota Toyota ne Salimu Sale be bamanaginga gold just abantu babiri ku lwa Uganda. Buli mwaka Uganda inofulumya tani 800 za gold. Njagala ombulye mu national budget gye baali basomyeko nga revenue esoma magoba gaazo baali bagambyeko nti gold wa Uganda avudde mu ssente bwe ziti. Matia Kashaja ali akusomeddeko budget naga nti amafuta ga Uganda ku 50% tufunyeko ssente bwe ziti. Matia Kashaja ali akusomeddeko naga nti ku kisaawe Entebbe ekya Uganda ekitudde ku ttaka lya Buganda kwali kufuddeko omwaka nga ekisaawe ekikoze ssente bwe ziti. Amayinja ag'omuwendo ge tuyita diamond, amayinja ag'omuwendo ge tuyita mabo, agali mu bitundu bya Kalamojja gye bali mu kuttira Bannayuganda. Matia Kashaja yavudde n'akuga nti Kalamojja okusinziira ku mayinja agavaayo mu budget ya Uganda ne ssente income ze twagafunye mu ssente bwe ziti. Bali bakugambyeko. Twalinanga ekitongole bakira Uganda Fisheries kyekyali kimanaging ebyennyanja byonna mu Uganda. Kati ennyanja baagiguza Bayindi n'Abachina kubanga baali bajja local people mu kuvuba. Kati ne baddira Abachina n'Abayindi ne bakwasa UPDF okubawa security ne bajjako ba locals. Ennyanja it's a gift from God whereby muna Uganda yetaaga capital wagula engine na lyato n'atandika okuvuba. N'agaggawala. Era kyokula twalina engombe egamba nga nti ssente oziryanga muvubi kubanga yali yeetaaga bwetaazi lyato na yingini. Abalala tebabanga na yingini. Gasika staff n'eryato n'enkasi obutimba ng'agenda avuba. Kati ssebo kikwetaagisa okuba n'eryato ne yingini ne weewandiisa n'oba ne number plate. Ebyennyanja bw'obijjayo, can you imagine? Ebyennyanja bw'obijjayo, you are not entitled to sell those fish at your own pressure. There are some companies which are supposed to purchase those items from you by force, by all means.
Gwendera kubuuza edda twagulanga empuuta n'ogirya n'ennooni n'ogirira mu kati okukwata n'ennooni mu ssango gwa Naggomola. Okukwata n'ennooni mu ssango gwa Naggomola. Ku nnyanja gy'abajjajjaffe gy'emirimu Katonda gye yali yatuwanga emirimu gya bwereere okwetoola eggwanga lyonna. Kubanga Uganda Katonda yali yagiwa amazzi nga buli kitundu kya Uganda almost kirimu ennyanja. Naye kati UPDF ye controlling ennyanja ezo ng'eyambako Abachina n'Abayindi okuvubamu ebyennyanja nga tebabiguza Abayindi n'Abachina. Essaazi lwe twogerera olukuŋŋaana lwa Namukwaya oli ewa Sudiiri. Olwo mwe batudde n'ebizimbe byonna Sereza muwa musolo. Ngera kubuuza wiiki nnambe mabega ku Ntebe Road bamenye bizinesi z'abantu, bagadde amaduuka g'abantu, bakutte boodabooda, abantu bali mu makomera. Kubanga olukuŋŋaana lwa Namukwaya lutudde naye omuntu ajja kubuuza olukuŋŋaana lwa Namukwaya luyamba ki Uganda era lwongera ki ku munnayuganda wa wansi? Njagala obuuza Museveni Yoseeri nti olukuŋŋaana lwa Namukwaya luyina value addition ki ku ggwanga terulina? Kubanga ye ayagala kusiiga kifaananyi eri eggwanga nti eggwanga liri mirembe era lituuza. In fact, let me tell you this. Namukwaya ze zimu ku nkuŋŋaana z'abafere abali ku international level era ezenkuŋŋaana balobinga ndobingi. Kibayita okulobinga okimanyi? Kwe kulinganga okukwana. Museveni batula bafere bandabwe ne batandika okunoonya enkuŋŋaana eziri ku layini. Conference ene ejjeko wano nenge ogenda babuuza conference ejjana egenda kuyamba ki nga tewali kati ye system gye bakola. Making sure nti balobinga buli conference kano kaba member parliament kano kaba speaker simanyi kano kabachi nenga mugenda okwetegereza nga Uganda ngegwa telina olufunde okujja kabali mu office batadde mu bintu by'obufuzi. So kine kintu bakikola nga bageza kubba ensindi z'omuwo omusono ng'obuuza sere z'omuwo omusono zigenda kuddira teziriiwo. Kati bana abasajja beefula nti baasoma nga tebaasoma kansooke mbanyonnyole. 1. Economy y'ensi yonna etambulira kuba locals. Economy y'ensi yonna etambulira kuba locals, tetambulira kuba foreigners. No. That's why the late Idi Amin that chased all away the foreigners, including the Indians, and he gave back all the business to black Africans, most of the Ugandans. He controlled the country almost for 9 years in the difficult times whereby Museveni and your regime and you and Flonasa and the other Kasasiro groups, you infiltrated. You fought the man, you blackmailed Amin, but he managed to lose that country using his own tactics by basing on the locals. Okuba business. Or did the economy of the foreigners, including the Indians and the Chinese. But indirectly, you among the investors. I'm here to inform the international community Museveni is among the investors because Museveni is a foreigner, he's not a Ugandan. Including his entire family, they are foreigners, these are investors. Museveni is a smart criminal. Museveni is behind all Indians in Kampala because Amin chased out the Indians and he fully paid all the Indians. But this gentleman, he camouflaged, he said that Indians were not paid. He called them back from UK and other countries to come to reclaim back their lands and their properties, but indirectly, he's the same person using such properties, land, and he gets the money from the treasury and he repays back those people. But that is a decoy. We know this. It is on record, Chiriku record.
kati mu bakulu abaddeeyo ne mutandika okusala omugambo kubanga mwagala kukola bintu babategeere tubategeeza zino ensonga za ggwanga tugenda kumenka buli muntu yenna asinika ebinnyo mu nsonga z'eggwanga nga generation and generation they are going to face problems nga tudiringa n'abantu abeefula nti bategeera nga tebategeera tugenda kukyusaamu boyi wange mbabuulira muwulira ebiranga ebiyita ku radio lumulooza nti byakusaaga wulira mugakulembedde amasengejja olunako olwaleero Uganda yanditundibwa ku nnyondo singa teyeefubaako okusasula amabanja agagituuse mu bulago alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti etiisa 96.1 trillion comprising of domestic stock of 43.6 trillion and external debt stock of 52.4 trillion. Ozulidde ensimbi ezo tulina internal debts ge mabanja ag'omunda mu ggwanga internal debts external debts ge mabanja ag'ebweru w'eggwanga ge twewola agatali ganseemu babbiri kati external kakabadde bulungi bamukawulye bulungi nnyo kubanja gadde kibantu bayita internal debts ge mabanja agali munda mu ggwanga muno kati external debts ge mabanja agabeera mu IMF, World Bank, African Development Bank, Asimayi Chinese because ebitiafu kafakala yenna yenna wulira bulungi nnyo njagala mugatte figure zino wulira mugakulembedde amasengejja olunako olwaleero Uganda yanditundibwa ku nnyondo singa teyeefubaako okusasula amabanja agagituuse mu bulago alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti etiisa 96.1 trillion comprising of domestic stock of 43.6 trillion and external debt stock of 52.4 trillion. Kati gwali eyo obadde okimanyi nti kyali wange bakubanja miliyoni 2 ez'ensimbi za Uganda obadde okimanyi nti kyali wange bakubanja miliyoni 2 eza Uganda zootalyangako miliyoni 2 ziba zoolekera okuweza dollars ziba zigoberaganya okuweza dola wakati wadde ndakumala okulaba wano baba kubanja dola 5.5 if I'm not mistaken wogera mu dola 6 zibakubanja kati njera kubuuza muganda wange ali eyo dola 5 dola 6 kale katugenda bakubanja dola kuba zigenda zeyonge kati tunavira mukungana na mukwayo jja kubo ingide dola 6 dola 6 ali olukutteko olumanyi oba weesula ddala ng'onywa walagi onywa akayaga onywa kiwa kubwa simebi kisebo tuba kubanja dola 6 kati va mu kayaga tulwanirire ggwanga va mu kulya obukola tulwanirire ggwanga va mu kwekuba make-up lipstick tulwanirire ggwanga va mu bintu by'okwepikya ne busegu tulwanirire ggwanga bakubanja dola 6 approximate tunavira mu kungana na mukwaya dola 6 wali ozikutteko lwaki bazikubanja kubanga Museveni yazeewola ku lulwo nezikoledde kite ziriiwo gwe ne boneekubya enjaga ojja kusasula ssente ezo olimba ne boonooli akakoolo ojja kusasula olukaaga olwo ne boonoolinya n'ogenda e Dubai mu bed space ojja kusasula olukaaga olwo boyi wange olimba ne boonoogenda mu America boyi wange olukaaga ojja ddusasula ne boonoogenda e Bungereza ojja dola 6 ne boonoojja ne taxi ne boonookolota ojja kusasula dola 6 olimba unless nga tuggyeko ate si lukaaga lwokka zikyalanda kubanga omusajja ayaggayaga okunoonya ensimbi kati njala kubuuza gwe ali eyo agamba tebikwatako olukaaga luno nalwo bana balukubanja banagamba nti olukaaga luno terukwatako lujja kukwatako direct or indirectly kati ensonga lwaki essaawa zino obutasoma bulumu okuze ate kibi nnyo okufugira basajja basala obwayi mu mpale balina cow mentality nti balocals abakola day and night
abatunda ekikopo abatunda kilo y'obu abatunda obuugi abatunda muwogo abatunda kasooli abatunda enkoko ku makubo abatunda chai eje tuita pure economic point eya Uganda economy kwetambulira. Those are the final consumers. Those are the final spenders. I'm spending a cent without asking any question as to why I'm spending such money. Ojja mutwale mulawunga sente okugula ebbaluwa okuyingira mulawunga ya mitwale 10 agisasule nga talina kyagenda kwebuza kubanga ayagala omuntu we bamujjanjabye. Okitegedde? Kati boddira night shift economy. Nedde economy notaliko okumenya emidaala. N'okwata abatembeyi. Where are you pushing those people? Abantu bano basindika luddawa. You are causing problems to yourself. Mwekulira kabazi kugulu. Buli lwoddira embwa ebadde esobola okweyigira n'ogiteeka ku muguwa. N'otagiwa mmere. Lweneefuna obulungi weekutulira jjajja. Bw'etasookera ku baana bo ejja sookera ku ggwe oba ku baamulirwana. Nkiddamu. Eyo embwa gy'olumya enjala essaawa zino. Omenya emmeeza z'abantu obaggyeko buli kimu amaduuka ogaggadde kubanga namukwaya yazze atana kyagenda kukyusa. Ng'oteekateeka okuteekawo akalulu ak'ekifuula nnenge. Kuba gw'omanyi gwe master of violence. Nze ngamba tayimu yammwe eweddeko. Awo tuvuddewo. Kati kansulenti omukulembeze wange otuuse mala okuyisawo information eno then tulyoke tugende ku nsonga endala kubanga saagala tuwe wano. Ku bintu by'e Congo njala bawo update kati ekikuba Museveni si majega Congo wokka. Ekikuba Museveni ne Kagame si majega Congo wokka. Kiwulire. Troops from Malawi, Tanzania, and South Africa are in the east of the Democratic Republic of Congo to support the Congolese army. The troops, known as the Southern African Development Community Mission in the DRC, are led by a commander from South Africa. They will be working with Congolese forces to fight armed groups in eastern DRC. The region has about 120 armed groups fighting over land and the control of mineral resources, but the most deadly of them is the M23 movement that has captured swathes of territory in North Kivu province since 2022. The deployment of the Southern African forces is in line with the principle of collective self-defense adopted by the 16-nation trade bloc. The troops have replaced soldiers from the East African community who were ordered by the Congolese government to leave the DRC for failing to fight the M23 rebels. The arrival comes as the DRC awaits the confirmation of the results of the presidential election by the Constitutional Court. In December... Ne munne pirate kibakuba tebakimanyi sadaka yebakuba tinagibagamba de yekuba temayi bidongo byanze nwekuba bajja bakuba mpaka Kampala mu mulindeze mbabuulira. Kalika tugende omukulembeze mu information yentu tulyoka tuyengere mu byaffe. Kano omunaka president so mukulembeze wange kansubire tuli bulungi neno information yo. Anjala kutegeeza n'okusaba okutegeeza nti okwetolola amaka wosula waliwo emmotoka ezipatrollinga ku mulirwano newo okuva na yasanguza emmotoka zino ebbiri okuli eno UBD 224W eyo kati etambula kiro then neno UAH 796G enayo kati etambula kiro kati then waliwo akamotoka kano bakatambuliramu bakapatrollingiramu akamotoka kano kakika kya Pajero nako katera okulambula
ekitundu awo wosula akamotoka ka Pajero nako njagala mukategeere bulungi nja drone zabe zinakatukira zijja funa ebifaananyi byako bulungi nnyo kati omukulembeze njala kutegeeza mission ey'okukujjawo bajongeddemu ebirungo wetwogerera emmotoka eno eya Pajero esiiba erawunewo nga esiba erawunewo era bw'ofuluma n'ekugobererawo nawo bolaze mu Kampala wegendeze nnyo emmotoka kati ezikugoberera eza bulijjo kino kati kyavudde ku kulya nekituuka bakombera essowaani nga kati wetwogerera Lieutenant General Kahanga Muhanga akulya Muhoozi Project kati yalondeddwa Museveni okukiikirira akabinja akatemu akalimu omuvubuka Amisi ayina byona ne banne okulabanga otemulwa mu ngeri yonna yono kati of course kati yatutte akabinja okuva lumaluna kubye lunamukubyemu bituli kati ono yatutte akabinja okukuba nti kati yakalidinga oyo kati tukyagenda mu maaso Kahanga Muhanga Captain Amis ayine byona Kopolo Emerald Evans ne Kopolo Ezra Mugenyi bebasiibye mu motoka eno ey'ekika kya Pajero nga bali mu kulawuna okunoonya wawooli nabaleeterako Kopolo ono Kopolo Emerald ono yono wano namubaleeterako yalina n'obwana ono y'omu ku bo kati baakuleeteddeyo n'omulago bayongedde ka squad kano ubayita Kopolo Ezra Mugenyi Kopolo Ezra Mugenyi yono oye Kopolo Ezra Mugenyi Kopolo Ezra Mugenyi a Russia trained assassin oyo Kopolo Mugenyi yoye nyini nano kamubalage bulungi nnyo mutegeere naye wa SFC yo Kopolo Mugenyi naye wa SFC katike kabinja akakutambulirako nga kakwetolodde ku biragiro bya Kahanga Muhanga kati bano bona basinga bupaletingira Kasenyi kansome enamba yono mvubuka kansome enamba ya Kopolo Ezra Mugenyi enamba ya Kopolo Ezra Mugenyi ayine namba 2 wulira ayine namba ya 0788 13 4993 ayine namba ya 0704 33 86 44 muziwandiikaawo Kopolo Ezra Mugenyi gwembalazeeko wali ayine simu 2 ayina eya MTN ne Airtel 0788 13 4993 eya Airtel aina eya 0704 33 86 44 oyo omukubati akabo akabinja akakulondoola kati ono ye kati njagala gundi guno mukono gwennyini gwa didigi nga wa instructions okwe deploying omuntu omula kati didigi njala wakane guno mukono sigugwo gwene kojja omweta mwagala kutta kyagu njagala wakane guno mukono sigugwo ogwo sigugwo tugenda mu maaso kati njagala bawa enamba ya Lieutenant General Kahanga Muhanga tojijjaako gwe munyalwanda gwe enamba ya Kahanga Muhanga eri 0702 750 0501 njis enamba ya Kahanga Muhanga eri 0702 750501 mujiwandika namba ya Kahanga Muhanga mujiwandika wana ya Kahanga Muhanga muzaagala buli lunaku muzinsaba eya Kahanga Muhanga 0702
750501 ya Kahanga Muhanga. Yes, so najuwandise bulungi oyo Kahanga Muhanga kojja muhozi aba planninga okujjawo okujjawo Robert Kyagulanyi Center by all means. Mbabulidde amanya baani na kiki baagala okukola. Kati nina kyenjagala osooka bategeeze kyeremu kye mutamanyi. Waliwo enkola empya mu Uganda naye nga Bulaaya ebaddeyo n'ebifo ebirala gibanyonyola katono. Enkola ebatera gikozesa mu byakwerinda n'abambega. Museveni ayina obubinja bw'abatemu obuli mu East Africa nga tebulimanyikiddwako mu bitabo by'amagye wadde bya public service. Naye nga basula mu hotels. Njabbaletera footage w'ebifaananyi n'amanya gaabwe either ku Friday. N'ennamba zaabwe z'essimu. Naye kati enkola yiino mwegendereze nnyo abakozi b'ebikolobero bagamba nti bafudde ne batalaga feesi zaba mirambo gyabwe. Kiddamu. Mwegendereze nnyo abakozi b'ebikolobero oba wa SFC oba wa UPDF oba muyaye ku sutwiti oba ani nga tebamulaze feesi ye public kale nga tebalaze ekifaananyi kye mu public mubegendereze nnyo. Museveni ayagala kutandika kola mission eza black ops mission nga akuzikozesa ba person oba abantu abamisinga mu action nga tebamanyikiddwako mu data. Kwa muntegera bulungi nnyo. When we say someone is missing in action, kiba kitegeeza tokyaliwo mu presence, toliiwo. Era tebasobola kuddamu okukolaako mu kitundu kyonna. Naye nga basobola okukuyita ne bakuwa mission n'ogikola n'ogenda. Kati ne baba bakuttidde wantu wonna abantu baba balina ekifaananyi nti ono yafa dda. It can't happen okubanga yakomyewo era tebasobola kutwala budde ku identifying who is you. Basobola okukumako omuliro, basobola okutemako omutwe, oba yennyini police esobola okuba amasasi ku mission. Nobody is going to care about that. Mukitegebe. Munfunye bulungi nnyo. Kati Museveni ayina obubinja bw'asindise bw'atandise okutraininga nga bw'aba personnel aba missing in action. Ngati tebali mu system bakulaga nti gundi yafa oba gundi takyalabikirako ddala naye nga bali mu kutendekebwa ate nga bali mu kukola ebikolwa eby'obutujju. Mujjukire omwaka gwe nabagamba nti ba serial criminals and ba serial killers babajja mu makomera during night yabatwala ne bakola missions ez'okutta n'okutemula abantu ne baddayo after eyo nayo system weeri. The likes of Arinaitwe and the other serial killers babafulumya ne bagenda bakola missions ne badda. Bwamalo gutosobola kumanya ani yakutemye. Tumanya ani yakoze eki ani yakoze eki. Kino abadde bagobera ebibozibozi bya sobi ne bayayiba ne babadde bababuulira bani badde bakola nabo emirimu gino. And I'm here to inform to the public that let no one fool you that the Bijambia squad is not known to the security operatives. No. The Bijambia squad, those assassins, they are well known to security operatives across the country, in the east, in the north, in central, and other parts of the country. These assassins, the Bijambia, the big number of them, these are serial killers who are released at night from different prisons and given orders of assassinating or attacking families. And thereafter, they go back to their cells after completing their missions. Njagadde kukola statement zino mu Luzungu abantu baziwulire nti bataba serial killers oba serial criminals ne bajja batema abantu. Kubanga tosobola kungamba nti ebijambya bizze biti bibeera mu Uganda nga police terina records go bali bakutte ku gantu byabadde wa kijambya nenga ate abantu bano police zibeera Kinyana Mpindi ne batta abantu nga ne bagenda okutta amaze bawoninga kubanga when someone warns you oba buli muntu wakugamba nti why enkya tujja kusaabwe ziti police
ngabe police nebyokwerinda ngabe mayi mu ggwanga nti omuntu bwakulaba tugenda kujja mu deploying nga temwina go mugambyeko ne muguumika mu kitundu kyonna njagala ombuli ekitundu bagenda basudde ekibalo ky'okutema abantu police neeguumika okumala ewiiki oba omwezi tekibanga okubanga nabagamba balina signals ezo security organization omuli ISO, SOC, police, SFC n'ebitongole ebirala byonna puso pupu byonna balina security password codes ze basuula okwetoola Uganda yonna nga emmotoka ezo ziba zitambulamu abatemu owa traffic abagimanyi owa police abagimanyi owa prison abagimanyi owa SFC abagimanyi nga buli wamu egenda kuyitawo kati n'abazibe emisango bano ebijambira baba banyikiddwa olunaku lwe bagenda okukola bwe bagenda okutema bani bagenda okutema n'emmotoka ezigenda zibapiikinga weeziri mu Uganda mulimu sniff dogs mu Uganda mulimu sniff dogs embwa zino eziwunyiriza njagala ombuulira lwe baali basanzeeko nga batemye ekyalo bayita sniffer dogs nejja neewunyiriza nemanya nti bano bayisobwa mwagala kunga nti abateme bijambia bali nyanyonyere bava mu kitundu ekyo weyala kunga nti bwewala okutema abantu ne bali nyenyonyi shuka miji ne kabagenda bakapatwala bapiikingibwa mu motoka za SFC z'amanyi zaminde zibatwala tuva tebaleetambwa they vanish from there and then nobody can get to know where they are kubanga bakimanyi bulungi nnyo balina security clearance so kati nkugambye mwegendereze nnyo abantu baga nti gundi yafudde ninga tubakulaze face ye nti gundi yafudde kubanga bijja abantu bafa bakulaga ekifaananyi ne bakulako ne case n'olaba n'otegeera bulungi nti yes omuntu yafudde ne zino case zibasiiri nga tulabye ku mugenzi mwegendereze nnyo ekyo nkibawadde mujja kiraba mu society zisinga obungi nga bakikola yensonga lwaki gavumenti yayo seri terivaayo on record okuleeta any assassination report in the public kubanga bwe tufuna abantu abakola forensics ne proper investigation ziba zirinkinga nga ziddayo mu security organs kyovula Museveni yaleeta engamba eri egamba pigs are killing people ne in actual sense mbwongo gwategeera waliwo asanzeko embizi ng'ekutte mundu personnels in government in government offices pigs akimanyi nti singa bakola proper investigations nga bakola forensics omutuufu trace zonna ziddayo nezirumika Museveni kubanga akimanyi pigs personnels in government offices akimanyi bulungi nnyo kati waddawo najja pigs mbwembizi zisa abantu no aba ategeeza kiri personnels in government offices mukitegeedde bulungi nnyo takola statement ne bwe babrief etya nga teyina meaning kubanga ye abalabanga baddofi temujja kutegeera bino tubyogera kubanga we have access ku media ekitali mu Uganda nti TV radio station zonna zibesinga kuba reporters that is very easy to intimidate reporter obutafulumya information. It is very easy to intimidate editor or producer nti information tegenda kuyita okitegera kubanga boche bagala but kusomera ddala gwenda kutotwera kugenda kutiisa either you hack my page no kola byoyagala nenja giri coding angitekeyo tetulina ba editor tetulina ba producer kati yensonga lwaki batadde kyetuyita diversion stunts blackmail nemboze zitakwakatagana ku social media buli kaseera notukana okungamba nti people are looking for media to divert people. For instance, nobody's sigenda kyogerako. Olwaleero omuntu ayagala okubeera relevant ennyo mu mawulire gwe bayita omutemu bujingo ne kampuni yaabwe ya Muhoozi project
Gwe ngamba nti omusajja takyasobola kusoma wadde okuwandika Lumbuye yawandiise ekitabo mukirese ku media ono mugenzi almost alinga mugenzi Moses Sali yawandiise ekitabo. Can it happen? Mukiwadde hype n'otuuka ku stage whereby nti abayita ba public figures kati ba radio presenters kubanga abali tebalina mirimu. The likes of Gashumba kati yafuuka radio presenter. Frank Gashumba kati yafuuka radio presenter is a jobless seeker. Talina mulimu. Kati yafuuka radio presenter akera ku radio balamu na tokomoko omugambo kubanga talina mulimu. Gashumba singa Museveni yali akwesiga era nga akwagala nnyo. Wandibadde either oli ambassador, either oli RDC, oba oli mu ministry yonna, oba oli ku media center. Naye baakuma omulimu ku media center, baakuma obwa RDC, baakuma obwa ambassador. Kitegeeza tebalina kye bakwetaaza kati watandise genda kulirya kufuuka presenter. Ne weeyita mugomo kuba singa okutegera mu Uganda. N'otuuka ku TV ze Uganda ng'abaana basoma mass communication tebakyasobola kufuna mulimu wabula baddiikuule bali ku TV ne radio kati. Nasoma nina omuntu yasoma alina certificate ye mu mass communication, alina diploma mu mass communication oba ne mu journalism, talina mulimu ali kukuba ataayaaya. Nenga diikuula owa puwa no B ali ku TV alasana ng'endege ye mazizaawo omuwemba. Nga ne byayogera ku mateeka agafuga TV radio stations mu ggwanga tegasobola kumukkiriza kubeera adde mu kamera adde dakiika n'egiga ya TV naye nga yaliko. Kubanga bo baagala kujja bantu badrivinga kubajja ku kifaananyi kinene eky'eggwanga babateeke ku bintu ebyokusirwaza obusiruungo n'okuwemula ku TV tekikyalima tekikyakola mawulire. Ne mu America kati kino kansoka ekigoba ne tokimanyi. Olumerika kubanga bino ebimu bali temubitegeera. Omungereza yayogera oluzungu ng'omuluyita oluzungu. Oluzungu lw'omungereza lulala nnyo ku lungereza lw'obungereza. Nkansoka bamenyeremu ekintu kino. Olungereza lw'omungereza lungereza bwe luli awo. Waliwo olw'e Scotland, waliwo olwa Ireland, waliwo olw'e Canada, waliwo Olumerika. Kati ate ne mu luzungu lw'Olumerika mulimu Olumerika, mulimu Oluniga, mulimu n'oluzungu olulala luli awo. Otuuka mu Amerika ng'aliyo oluzungu lwa mirundi 3. Naye nga bonna boogera luzungu, naye nga baawukanya ebigambo n'entegera yaabyo. Naye mu nnimi ezo zonna ebigambo basinga okukozesa byabuwemu naye kebere TV kebere radio ekimutinga n'ekimuting. Kati mu Uganda osanga radio presenter nawe mulebwe ku TV olebwe tekisengejeddwako tekitaddemu wadde kafiruta n'osanga ku TikTok oli ajjamu empale n'eyambula buli lunaku. Minisita w'empisa n'obuwangwa yalaga luddawa. N'osanga abaana bakugamba nti we are paid to record these videos tuzisaasanye ku social media. Gwe ekikulemu okutegeera nsisi gye tulimu kubanga Museveni waabaagala wali abateeke mu ssa ly'okuba nti okweyambula tegakyali mawulire, okuta ebitundu by'ekyama tegakyali mawulire. Wano wendi Gogo esobola okulaga buli kintu kyonna kasito tappingamu ekintu kyonna ekirimu ekyobuse kakibe kifaananyi kebere video. Wi-Fi yo n'essimu ekigigwako gw'okimanyi. Ne poliisi ne bwekusanga n'akatambi ak'omussimu mu buseegu oyinza okitegeera. N'ensendera zibikola. Ne mu Uganda n'osanga omuntu ng'ayogera ekigambo n'akikubawo nabwe mula nga teyamuvunaanye.
kubanga Museveni wabagala eyo dictatorial regime eyaba smart criminals bwe batebagikola. They give you chance to become public nonsense kubanga boche bagala mubeeraawo. That's why kati content ye natambula ku social media oli aleta microphone agituuzaawo ne batandika ekibozi by'ekisiru nenga tasobola kutuula okubuulira ku encouraging abantu ti mugende mulime sente bozifuna zikolo era bwogenda okunoonyereza kukola such social media video ezisinga okutrendinga ono yakyayo ono yawomodde kino ono bamukwatidde mu bwenzi n'osanga oli oyogedde ekigambo ekinene TV presenter radio presenter bano ba tiktokers we mudde atadde video nobody cares okumukolinga omugamba bino mukola byaki bandi badde bizira bonna as an example kino kiki kye basiga mbaana abato jjukira abaana abato bonna balina amasimu bagakozesa ki mu America oba mu Bungereza eriyo limit ku smartphones eri abaana abato wadde balina rights omuzadde alina limit ku simu y'omwana kwamukomya n'ebintu byalina okulaba naye mu Uganda osanga omwana omuto bamulese ku simu nkugambye eggwanga lya America okuwemula obwomuzi ekigambo lwakiri bakiteeka mu kaleola naye mu Uganda oli akubba ekigambo nekitambula ku social media natula ku TV n'ekya naddamu n'akiwemula oli najja n'atabutambi nga munaana ye nga kati bamanyira nti ye waawa buseegu naye nga asasula okukola ekintu ekyo kubanga kye baagala generation yebeegenderako ekyo ekyo mukyegendereze nnyo kye baagala generation etambulire ku ekyo okweyambula it's normal okuwemula it's normal kati generation zonna ezijja okulaga amabiina it's normal okulaga amabere it's normal naye nga program ezizimba eggwanga tezisobola kubeera ku media ezo kubanga abantu baziwa makulu kino kireetebwa nti minisita y'empisa baagijja mu action yakoma ku father recorder n'enfa gye yafaamu teri yagimanya kubanga yali asi in fact kambajjukize mujjukira nti father recorder yakoma okusanctioninga yali agenda kukwatisa dizaluzinda waliwo abaserebu nga basatu byali agenda okuteeka mu kkomera bakwata recorder nga bamu wekyakoma era ministry yakoma ku father recorder mumujjukira bulungi nnyo obutambi butufuukidde obutambi ona alese kano oli najja ku kamera nti nze ntunda bitundu byakyama nga she is very happy oli najja nti nze ndi smart wire nga is very happy. What image do you give to the public, to the young kids, to the young generation? Mbuza ba minister parliament bafuzi kifana kikino kibowa abaana abato ngolese public avuka tebafuka ba smart wire nago muri mugulyawo tinze ntunda bitundu byakyama gwe muri mu gwange public alense kimanyi nkitegeka ni social media abaana abawala owa image ki musendera kimenya mateeka ense ziri mu sharia logo batolina mutwe bakusibe myaka kafukunya n'ebisumbuzo bisula mu toyi nye kwa Museveni wabagala mubeere mulimena kwogera ku nsonga za byabufuzi ku nsonga zikwatakana ku ggwanga lyammwe ye wabagala awo waliwo abantu abalina okubeera mu kkomera olw'ebikolwa byabwe ebigabibawemula okuswaza okukola mu kimu kye bakola oli najja ku social media n'atandika okuwemula n'akola kino n'akola kiri naye nga ogenda mubuuza bino byonna obikola kubanga alina state protection ekola ebintu bino genda oliza video eziri mu America zonna bamyutinga ekigambo kyonna ekirimu okuwemula ne bugaba mawulire nga omuntu awemudde bakamyutinga lwaki gosinga freedom of speech mu America oba mu Bungereza oba mu Europe gogisinga kubanga balina kye bacontrollinga gomwana ali Saudi Arabia kankubuuze oba ali Dubai oba ali mu nsi zonna ziri mu mateeka
njagala ombuulireyo walola bye TikTok kimunsinga bakolemu ebintu bikola ku TikTok za Uganda era kifaananyi kye babasiigira eggwanga. What image does those people paint on our country and to the next generation? That being a smart wire is good. Omuwala yeyambudde mukwate muteke ku poliisi musibe emyezi ne wegibeese tagenda kuddamu kweyambula nkiddamu. Kino kakyogere nga batunuulidde. Ministry ya Gender nekwatisa empisa. Njagala munkwatire abawala basatu oba yeyambudde oba yatadde bunuuduzi bwo mu musibe ne wegiba myezi ne weguba mwezi ogwo ng'agenze ebizirora kujja mu blouse kulaga bitundu bye byakyama oba ng'oli yayogedde ekigambo ekiwemula ku social media mukwato muteeka eruzira emyezi egi taliddamu kuwemula era ajja gamba banne okuwemula kubi as simple as that. Nebo no jomulenza anze ndi smart wire. No sense. Era kyovola banti kati abazadde nda kumulukula. So kankoseda chikatano. Kyovola kati abazadde buno baka bwango busembe ngafundikira video. Ko muzadde aliyewe na kubira omulago takungula. Sobe kyusa amaaso nga nenvuba okyusa. Mu ggwanga lya Buyindi lye nalimba Demondi manyu. Bakola ebikiro n'emisana okutuuka abatuuse. Loan system yaabwe eri between 15 to 35 years period ng'ofuna sente okukola business. Naye omuzungu bw'akola omutindi bw'akola business eba family business. Mu process eyo balina ekintu kye bakola baali bangadde bagiyita succession will. Succession will eno engeri gye ba business family business. Tewali ayina buyinza singa nyiri business yavuddewo nti yayina buyinza ku bintu bya family byonna no. Ne wabanga muzeyi abadde amanyi nti Lumbuye nti ye muvubuka asinga okutegera amanyi business taba na buyinza bwa nkomeredde obuyinza bw'abaana bonna abalina okuddukanya business eyo. Okitegedde? Yensonga lwaki abayindi babesinga nnyo ku business z'abakitaabo okuzimba business enda kye tuyita okwongerako. Ffe mu Uganda omuntu bw'akola wakasente ne kawera akola kiramu nti Nsubuga yansikiranga. Tamaze kumanya capability ya Nsubuga. Tamaze kumanya Nsubuga is a good leader. Asobola okumanaginga banne. Kati tunjagala tukyusemu ekintu kimu. Mutandika okuteeka abaana bammwe mu nkola entuufu. Temuginya baana. Bw'oba olina faamu twala omwana oyo ku faamu during holiday time agenda alime. Bw'oba olina business muleke mu business agimanaging. Gw'okoma omubala bubazi abeere ng'akimanyi. Ate njagala mukyusa amaaso. Mutandika okutuula n'abaana bammwe. Mutandika okumonitalinga n'okutuzuula abaana bammwe bitone bye balina bitya. Mutandika okulowooza okukyusa endowooza yammwe nti abaana abalenzi be balina okusikira eby'obugagga byammwe. Abaana abalenzi balina kusikira musaayi. Bloodline. Mu buvunaanyizibwa teri muntu asinga kumanaginga bintu birekeddwa na buvunaanyizibwa nga mwana muwala. Nkiddamu and I repeat this statement. Teri muntu alina buvunaanyizibwa na kuuma bintu nga mwana muwala. Muyinza obutakyusa bulombolombo naye ekyo kimukola okukola ekiraamo nti omwana omulenzi oyo agenda okunsikira oba omuwadde obuyinza bwonna okucunya banne nga tonnavunda mu ttaka. Y'ensonga lwaki wayita emyezi 6 ku mwaka nga biwakolera byonna Nsubuga abitunza bimazeewo nga banne bakaaba. Mukyuse mu malaame gammwe mukozese ekintu kye bayita succession will. Nga tewali ayina monopole ku bintu byolese nga buli mwana yenna ayina obuyinza bwa nga ne bagenda kutunda tebasobola bitunda kubanga buli mwana ayina obuyinza kyenkanyi. Ate ngo balekedde nga starting capital buli omu okwezi n'obolese taka acres 10
bagambe nti acres 10 awulira nga akoye ekibuga joli meka suluku acres 10 myezi mukaaga omujjeko weyongero n'abalabajje bakozese ettaka eyo bwe ziba properties nga zabapangisa buli mwezi guno omwezi gw'osolooza n'oli n'agenda nga banoonya capital genda okukola business endala kye tuyita succession naye tosobola kuddira buyinza n'obuwa omwana omulenzi agenda kutunda buli kimu nga tonnaggwa mu ttaka bane baboneebone mukyuse amaaso ayagala ekyokulabirako kino genda onoonye famire y'omugenzi mulwana ejja kuwa ekyokulabirako wali owuliddeyo lwangoozi zonna eriyo ne n'abantu abalala nga baalika bakoze nga baakyusa mu nkola yaabwe y'amalambe abaana abawala they can manage properties emulese than we boys kubanga ffe tulinamu kalika superior complex nze mulenzi nja bitonda terali yaŋŋamba no that is wrong succession will eddaame ery'ensikirano kitegeeza nti anyway omusika waafuniramu enkenyero bw'okuyiika windows nga yebuzabuza ng'asitukaanaaba bana basigadde balina powers omuga nti sebo pull hold on we can sit and we choose another person who's going to lead us ne bw'omuwa full autonomous obuyinza oba okoledde bwereere yensonga lwaki nti ogenda okufa otuuka mu lumbe ebintu nga byaweddewo dda n'olumbe nolubalemu okwalya njagala mukyusemu akantu ako omuntu yenna akusikira asikire mu saayi so si management y'abintu byo bw'oba otuula ku mmeeza n'oku lujjuliro ng'olya n'abaana bo tunuulira abaana bo obeetegereze mulimu abaana abeera b'enjawulo ne the moment kasoga nti oyo omwana wange mwagala nnyo kaweddemu emmwanyi gye weesiga tebamulamwa kuba naye akimanya nti anjagala nnyo kati abagenda kucunya abasigadde kyokka nga balina rights zezimu so kino nkibagamba okusinzira ku kunoonyereza kwange kwendabye ne byendabye ne byemmanyi please abalina bizinensi abalina ssente mutandike okukyusa ebintu bino ng'obudde bukyali mupreparinga abaana bammwe okowala ebinaddako okoledde emyaka kafukunya weerumiza naye nga bwogenda okulekera ebintu olekedde enkwezenge ligaseyo girese luddawa omuzira gukubidde emyaka 37 otulowe baseeko tonyotono okobaka ku nsi naye bwolekedde ebintu bino are they good managers are going to manage your properties okitegedde kubanga bw'okola kiri ekiramu ky'eggambo ekya succession will ng'abaana bonna balina rights zezimu yenna ava mu kkubo bamuwala avudde mu kkubo naye afunye mulaavu bane bagambira nedda tulina obuyinza kyenkanyi gwe tetukyakusobola katukyuse tuteekeko omulala oli asobola sigaza ekifundikwa kye naye mu buyinza obw'okumanaginga ebintu bya muzeeyi mutuula mwenna mulina obuzibu nga ti ontakyasobola atandise bamuvuga light and center nga balonda omuyindi bwate bwakikola kyovula nti omuyindi bateka era bino simanyise bagalandi sanzi obuntu busaanizi obwo bwava eri India genda weetegereze nnyo obusaanizi simanyi gundi and sanzi company biki byava eri India kubanga bo bakikola nga manyi nti business nze bwenkola ebintu nenkoma wano omwana family egenda kwongera ebintu bino bate babikola so sinti nze bwenvaawo gwendekedde webikoma nno mukitegedde bulungi nnyo so gana amagezi nga kuwa either ogatwala oba ogalekawo nga kugambidde kikakatako okugalekawo kugambidde oba ogatwala okwekuba mu mutima kubanga bino bibyo tekisikuforcinga kutwala bintu bino gw'okusinzira ku njagalayo n'ebintu by'okoledde ebbanga n'abaana bo oli wa ddembe okukola ky'oyagala kubanga ebintu bibyo nega kuweebwa munno ekizindisa omuweesi ku kkubo okulagirirwa okitegedde munnange mumenyekera ebintu naye within the period of one year ng'abaana ebintu babisaanyiza okuba tubategese mulekerawo okujinya abaana kubanga omwana gw'ojinya si gw'ogenda okubeera naye omwana omuwala agenda kubeera mudya omwana omulenzi alina okumanaginga famire kati bw'omujinya beba abaana agamba nti nze muzeeyi sookompe properties zange nga okyali mulamu azifu where do you get the audacity and the power to ask me properties when I'm still alive onsaba otya gwe mwe abazadde
omwana yenna kasita omuwerera n'amala emyaka 18 n'akula n'agaana okweyongera okusoma alina right okuvaawo oba constitution batekyamufuga constitution batekyakufuga nti omuvunaanyizibwako no obeera n'obuvunaanyizibwa ku mwana oyo ng'akyasoma then bwaweza emyaka 18 nga tayagala kusoma talina lukusa lwonna wadde right egamba nti asaba ejjiiko ya sukaali mu njuuyu so abazadde bangi mbalaba tanze muzeeyi yampaako ebyange ng'okyali mulamu as if your father or your mother has a right on his own properties. Oba ndi mwana, oba ndi tata, oba ndi nnyoko, nina right ku properties zange nazikola zange ziri manya gange, not in your names. So muzadde alina right okutunda ebintu bye ng'akyali mulamu n'abirya, tolina ogenda muwaabira, tekiriyo. Abavubuka mugende mukole, abaana bawala mugende mukole, mutandike okweyimirizaawo, muzeeyi wo okutuuka we yatuuka okukola ebintu ebyo tiyali ku bya kitaawe, tiyali ku bya nnyina. Abavubuka mugende mukole, kitaawe okutuuka waakutuusizaawo tali ku bintu bya kitaawe, tali ku bya nnyina. Nemwe muddaawo otandise n'okupulaninga muzeeyi omutte kuba gwe oyagala kutwala n'omutta nga toyina magezi gongera ku bintu by'ogenda twala. That is a wastage of time. Ekintu kya biliyoni emu ogenda kitunda obukadde 10 gw'okiguziza agenda okufunamu ebyo mbirabye. Bw'oba toyina magezi gana buyinza ku kintu ojja kubba iPhone ya miliyoni 7 ogitwale Kampala oli bako emitwalo 30. Omuntu omufiriza miliyoni 5 mu emitwalo 7. The same applies kumwa batagala kola. Tolina audacity buyinza kugamba muzeeyi mbunze njagala property zonga nkyali muri. Tekirina mu tteeka lya Uganda wonna we kyawandiikibwa nno. Kino kiva ku bunafu bw'abazadde, laavu enyige mulaga abaana, so nga ate abaana abo abasinga obungi bo buli waakulaba ng'otudde awo akulamu y'obugagga bye n'ensimbi mu kifo ky'ogenda okukola. Omuvubuka eyategekebwa n'omuwala eyategekebwa bwe babeera mu lumbe nga bagabana ebintu Yesu nawe oba omuwala he doesn't care, ayina ebibye. Mubadde mu nnyimbe eri omuntu nga yakola ebintu bye kitaawe n'afa n'omuyita oganaga sina kyembyagaza. Sina kyembyagaza kubanga you are independent, osobola okwekolera nga nfundikira. Gwe wenna Munnayuganda ali eyo kimanye nti eggwanga Uganda liryo, toyinaayo ggwanga ddala. Endagamuntu yo bwetuuka mu gw'omukaaga oba January egenda kuba eweddeku nga tokyali Munnayuganda. Nejjukira eri abatali Bannayuganda balina endagamuntu empya. Nkuwagaabwa olwaleero, genda oddemu we wandiise ng'obudde bukyali nga nabo gye simufungize nkiddamu. Oba endagamuntu yekyaliko mpaka mu gwa mukaaga oba January, genda oddemu we wandiise ng'obudde bukyali. Akufumbireyo omutwe, omufumbira ya bigere ne mwenkanye evvumbe, mugende mwe wandiise ng'obudde bukyali. Mukitegedde bulungi. Kale no naakulaba kakatuna baakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswaswa etaano yerege ngalabi. Munansonyi weewula ekiroboozi kino senyiga yankutte ate mbadde nnina okujja. Kale no tusinkana ku Rocktown sawa zijja kuba 2 bwe naaba seeyongedde kulwala. Mukama bankuumire atakoomera mpeera. Anaaba afunye mu video eno ng'ogifunyemu ekyamagezi Mukama kukulembere. Naawe anaaba tagifunyemu kyamagezi era Mukama kukulembere. Naye nga buli muntu w'oli Mukama kuume. Mweraba.